Kirambuludde ku ngeri gy'ekizze kigumbulula enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza enkuŋŋaana ezirimu abantu abatonotono. Enkola eriwo eri nti buli disitulikiti erina akabondo aka district COVID-19 task force. Akabondo kano mulimu aba electoral commission. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala. Buli munnabyabufuzi oba buli muntu yenna alina enteekateeka ez'okutegeka olukuŋŋaana alina okweyanjula eri akakiiko kano akayina bannasecurity, akayina ab'ebyobulamu, akayina aba electoral commission n'abalala bekikwatako nga bano bakulembera ne bagenda ne balambula ekifo abantu gye baba bagenda okukuŋŋaanira. Ye omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine ategeezezza ng'ekitongole bwe kirina emirimu egisoba mu 1,000 eri bannayuganda abanaatuukiriza ebisaanyizo. Twetaaga abo abaamala siniya ey'okuna nga balina credits 4, emu ng'eri mu kubala endala ng'eri mu luzungu kwezi 4. Bw'oba olina diploma zo oba diguri zo tuyambe, tosaanye kuyingirira ku ddaala lino. Agambye nti abaana babasunsuddwamu bajja kwongera okutendekebwa kyokka n'alabula abaagala emirimu obutagingirira biwandiiko. Manya nti bw'ona okiteekamu ne tukisanga tujja kukuyita bulungi tukuweeyo mu mikono gya poliisi ekutereeze eryoke ekutusindikire. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde.